Essula ey'omunaana. Singa obadde nga muganda wange eyayonka amabeere ga mmange, bwe nandikulabye ebweru nandikunywegedde, weewaawo so tewandibaddewo eyandinyoomye. Nandikuleese ne nkuyingiza mu nnyumba ya mmange eyandinjigirizza, nandikunywesezza omwenge ogutabuddwamu ebyakaloosa ku mazzi g'ekkomamawanga lyange. Omukono gwe ogwa kkono gwandibadde wansi w'omutwe gwange, n'omukono gwe ogwa ddyo gwandimpambaatidde. Mbalayiza, mmwe abawala ba Yerusaalemi, muleme okugolokosa newaakubadde okuzuukusa okwagala okutuusa we kunaayagalira. Mukazi ki ono ajja ng'alinnye okuva mu ddungu, nga yeesigama ku muganzi we, nakuzuukusa wansi w'omucungwa, eyo nnyoko gye yalumirwa okukuzaala, eyo gye yalumirwa eyo eyakuzaala. Nteeka ku mutima gwo ng'akabonero, ku mukono gwo ng'akabonero, kubanga okwagala kwenkana okufa amaanyi, obujja bwenkana amagombe obukambwe. Okumyansa kwabwo kumyansa kwa muliro, okwokya kwennyini okwa Mukama. Amazzi amangi tegayinza kuzikiza kwagala, so n'ebitaba tebiyinza kukutta. Omuntu bw'akkiriza okuwaayo ebintu byonna eby'omu nnyumba ye olw'okwagala, yandinyoomereddwa ddala. Tulina mwannyinaffe omuto era tannaba na mabeere. Tulimukola tutya mwannyinaffe ku lunaku lwe balimwogererezaako? Obanga bbugwe, tulimuzimbako ekigo kya ffeeza, era obanga luggi, tulimubikkako embaawo ez'emivule. Ndi bbugwe, n'amabeere gange gali ng'ebiggo byako, ne ndyoka mbeera mu maaso ge ng'omuntu alabye emirembe. Sulemaani yalina olusuku lw'emizabbibu e Baalukamooni. Yasigira olusuku abalimi. Olw'ebibala byamu buli muntu yasalirwa ebitundu ebya ffeeza 1,000. Olusuku lwange olw'emizabbibu olwange luli mu maaso gange. Ggwe, Sulemaani, onoobanga n'1,000 olwo, n'abo abakuuma ebibala byamu 200. Ggwe abeera mu nnimiro, banno bawuliza eddoboozi lyo, limpulize. Yanguwa muganzi wange, obeerenga empeewo oba ennangaazi ento ku nsozi ez'ebyakaloosa.